Banti entasima ebulwagiwa mbaniriza mwina abalina fakadde nga kano katusuubire nti ekimu kitambula bulungi ate nga namwe gye muli bulungi weekend ebatukola etya yes yonna gye muli yonna gye musinzidde mbaniriza ne sekwaniriza enera nga mbagamba nti mutuule mukalire munywere tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala ge tulina okuba nga ate ennaku lwaleero tusharinga katugendeko katono wali ku Serena atutunuulireko ekivulo kya mukulu Ronald Mayinja kyabadde olunaku olw'eggulo era kye yayise all is gold. Sitera nnyo genda mu bintu ebyo naye waliwo kapati ka politics akatini nnyo oba ka byabannaabifuzi yes kenjagala okuba nga ntunuuliramuko tulabe ebitambula bitya byagenze bitya yaba ng'ekimbireeseemu ekivulo lwaki nkyogerako kyo kyabadde successful kye nsobola okugamba naye Ronald Mayinja ono y'omuntu eyaliko mu nuupu era ajja mu nuupu ng'ayagalako kaadi yesimbewo ne bigwa butaka nga bamwekengedde bagamba omwami ono nti akyukakyuka alinga kamiliyoni ne batamuwa kaadi era okukkakana twagenda okulaba ng'ate Ronald Mayinja ng'asaze eddiira ali ku NRM. Kakati awo wabaddewo ebigambo bingi era nga waliwo okutiisatiisa n'okumwogera nti tajja kujjuza naye munnange yajjuza twalabye abayimbi bazze mu bungi kumuwagira omukyala Juliana Kanyomozi yabaddewo no sieka bayimbi bangi nnyo bazze okumuwagira naye nokoddeyo Juliana Kanyomozi just wakubanga Juliana Kanyomozi ono y'omuntu yatulema okutegeera tomanyi asupportinga side ki oba side ki naye nga yabaddewo ate omukulu Abitex oba omuyite Abbe Musinguzi owa Abitex Promotions mulowooza teyabaddewo in attendance ne twebuuza kikyo Abitex ono ennaku zino alina ebigambo bya sonseka omukulu ow'ekitiibwa Weside omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebigambo bya musonseka ng'alaga nti si mumativu era munyiivu era nga twebuzizza nnyo ekimututte ku show ya Ronald Mayinja kubanga ntijjukira nti abadde asupportinga nnyo ekibiina kya NUP era ng'ebintu bye byonna promotion ze zonna ng'akolera nnyo abo abayimbi abali ku sayidi eno ey'oludda oluvuganya gavumenti naye olunaku lw'eggulo kyatubuseeko ne tumulaba ate ne kusinza no ku bigambo ennaku zino byayogerera omukulu Bobi Wine era nakyo oyinza okugamba nti tekyatusurprisinze nnyo okubanga twamulabyeyo naye nga abantu awo we bagambidde nti munnange kirabika politics ali ku social media kubanga otunuulira ebigambo byabadde biyitingana nga bagamba nti Ronald Mayinja tagenda kubanga afuna abantu naye yajjuza yakikubye abantu ne batuuka kubanga babaggalira ebweru nga tiketi ziwedde nawo awo nno kireetedde abantu political analyst okubanga bagamba nti nedda nti kirabika politics ali ku social media naye ate wava ku social media abantu ebintu bakola ki babitunuulira nga weebiri nti oyinza n'okwesanga bano abasinga okubanga bakuba enduulu nti ku social media tetujja gendayo tebajja muwagira tajja kufuna abantu nga be bagendayo n'okubanga bawagira n'okuwagira naye nga munnange wekityo kyabadde nti Ronald Mayinja yakikubye era nga bannakibiina ky'NRM babaddeyo mu bungi okumuwagira babaddeyo era kyevula banaleeseemu akagambo nti munnange entasima abulwegiwa oba oliawo bannakibiina ky'NRM beekubye mutima ne balaba nti Ronald Mayinja ono ababeereddewo mu kampeyini zaabwe abaddewo abantu ne bamukasukira obucupa naye ng'alemeddewo nalabye omukyala the right honorable prime minister Robin Nabanja yabaddeyo in attendance no we yasituse okubanga akwata akazindaalo the right honorable Robin Nabanja oyo no ye prime minister we waffe wano eggwanga Uganda bwe yakuta akazindaalo yagambye nti neebaza nnyo omukulu Ronald Mayinja nti Ronald Mayinja akumye ekigambo kye nti Ronald Mayinja awagidde NRM mu kusoomoozebwa okungi bamukasukidde obucupa bamuvumye bavodde ekitiibwa kye bamwogeredde ebigambo nti naye Ronald Mayinja tavudde ku mulamwa alemeddeko nti era munnange omuntu ng'oyo
alemerako mu mbeera yonna n'aba ng'abawa sappooti buli omwagalidde ne mumuyita n'abaawo ate nga afuna okusoomoozebwa eno ku grassroot agamba nti kyamaanyi nnyo era omukyalo oyo the right honorable Robinah Nabanja teyakomye kyokka kubanga ate amusiima era yamuwadde appreciation token. Temumbuuza yabadde ya ssente mmeka oba mwabaddemu ki naye token is a token, no matter how small it is, no matter how big it is, but a token is a token. So yamuwaddeyo token as a sign of an appreciation. Yes, appreciatinga omulimu gwakoze naddala okubanga awagidde ekibiina kya NRM ebbanga eryo lyonna mu kusoomoozebwa okungi mu kuvumibwa ne bavoola ekitiibwa kye bingi nnyo bambi bano be bayiseemu oyo ne bebe bayise mu bintu bingi era nga babavumye ku intaneti wano eno naye ne balemerako. So the right honorable yagambye nti nedda asaana kubanga asiimibwa so namuwayo token nga appreciatinga. Nyinza okugamba nti the right honorable Robinah Nabanja y'omu ku bantu abakoze kyamaanyi nnyo kubanga basapootinga abaana wano naddala abayimbi. Yes, mulabye nnyo ku show zaabwe naddala ababa bamuyise n'abo naddala abasapootinga abawagidde nnyo ekibiina kya NRM. Omukyalo oyo ababeereddewo nnyo era waaba atandise okubanga atotola abayimbi abamu ayimirira n'agamba n'okugamba nti ono tuvudde wala nti wala eyo nga sinafuuka kino kyendi nti oluusi nga tubeera ne mu kampeeni nga n'ekyokulya tewali nti naye ne babaawo. So at times tuboogera nti basabiriza naye oluusi olugendo lwabwe luba luwanvu nga gye bavudde ffe nga tubitegedde wano eno ku ssaawa eno nti abanene kati balina ebitiibwa gwe ng'omutegeredde awo nti yesibye kugundirwa kuba gundi naye nga bambi baba oluusi engendo zaabwe nga bavudde wala nga batindiga wamu nga bakikuba eyeyo. Namulabako ku show ya Eddie Kenzo omukyalo oyo Robinah Nabanja era we yasituka okwogera yagamba nti Kenzo ono tuvudde wala nnyo nti mu biseera ebyo nga tomanyi nti oba ndiba kino kyendi tituwagenda ng'eyo nga n'ekyokulya tewali nti naye yabaawo. So munnange bwe bityo yalaze support era babaddewo si yeye yekka wadde yafunye akakisa okubanga ayogerako naye nga nalabyeyo abakungu ba gavumenti babaddeyo bangi bannakibiina kya NRM abayimbi bangi naddala abo abali abawagira NRM babaddeyo kubanga basapootinga Ronald Mayinja wabityo show neba very successful. Kyensobola okubagamba nti yo yatambudde bulungi nnyo era yajjuzza abantu kye babadde tebasuubira. Mpozi n'ekyenjawulo nalabye akawala ke yakawadde chance ne kayimbiramu awoko ku bantu oluyimba lwa Juliana ye lwatambudde obulungi ennyo abantu nalabye abantu nga buli omu agamba wow kwegamba omwana yakikubye era nga like dad like daughter. So ndowooza naye ajja kuba muyimbi mu maaso eyo ani amanyi naye nga bwe bityo bambi we byatambudde tujja kubanga tukomawo tulina amawulire mangi nnyo nnaku olwaleero ge tulina okubanga tubatuusaako n'ekyensobola okugamba nti munange enjoy your weekend but enjoy it responsibly.